mutya abaagala balungi abeekumira kusenga Faith to Faith Sex mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Wali obaddeko ne weebuuza ki ekituukawo singa omusajja tasammula okumala ewiiki omwezi oba n'omwaka naddala abasajja babeera ku kyeyo nga gwe teweemazisa tolina kyokola. Wali obaddeko ne weebuuza what really happens oba ki ekyo ekituukawo mu bulamu bwo oba ki ekituukawo mu mubiri gwo singa ezo enkwaso z'obeera okoze like what happens to them. Ekisookera ddala omubiri gw'omusajja omulamu guzaala oba guproducinga enkwaso millions and millions buli lunaku. Waliwo enkwaso ezikolebwa. Enkwaso ezo ezimala okukolebwa ziyina akafo we ziterekebwa akatube kalinga coiled like it's a coiled tube bakayita epididymis. I don't know if that is the correct pronunciation. Abasawo munanyambako okutereeza bwe naaba sitereezezza bulungi. Naye nga katubu ako enkwasa ezo wezikolebwa singa omwami akeera ku makya n'abeera nga tasamudde oba nga tazinye mukazi n'abeera nga asamula, enkwasa ezo zimala ne ziteebwa ne ziddayo mu mubiri like zibreakinga down kati ate omubiri ne gwabsorbinga nutrients z'enkwasa ezo. Absorbing nutrients ezibadde mu ezo enkwaso ne ziddamu ne zibeera nga ate nutrients ezo ziyamba omubiri gwo. So basically teri kintu kubanga waliwo omuntu yabuuza singa ki ekituukawo ng'omusajja bw'aba tazina oba nga ki. Kibuuzo ekyo kinene naye omusajja bw'aba tazina ki ekimutuukako. Bwe mba njogera nga nze Senga Faith nga tuvudde ku kyokuba nti mba sisamula which means nti enkwaso zino zo zigenda kuddayo but n'okutereka amazzi amangi zino lezina kye zigenda kuba zigenda kumala breaking down then zibeere nga zikola ki nga ziddayo mu cycle like nga ziddamu okuabsorbing omubiri era oddemu producing endala bwotyo but ekyokutereka amazzi ganeeno ebiseera ebisinga nakyo si kirungi. Bw'oba olinawo omuntu itizoka oba tolinawo omuntu it not okay, don't put yourself on pressure. Togenda kulwala tolina kyogenda kuba okuggyako kimmanyi ekiri sure nti obwagazi bugenda kendeera. Omuntu yali atambula luli eri nti wali ozina emmana ng'ogizinira ssaawa kati ogenda kwesanga ng'oluusi ozinire dakiika 3 dakiika 2 but it is okay. Tekitegeeza nti munnange kaakati ategenda okolebwa gyoddamu n'oyunga ebbanga nga likoze eki nga liyiseewo. Naye ekisobola okutuuka ku musajja singa aba tazina nga tasammula you know these things. Ekisobola okutuukako omubiri gwo gutuuka ne gumanyira eyo state ne gumanyira ebintu bwe bityo era n'obeera nga gwe tokyalina bwagazi kankitwali nga toddawo ne weegomba oba n'olobooza ku nsonga z'abakyala mbu ate omukazi obeerawo ng'oli nnomo bulungi nnyo nga tolina yadde n'ewakusumbwa yadde n'ewakuluma n'omulundi n'ogumu which si musango si kibi. I'm not saying nti weekako obeere ng'obeera mu nsonga z'okubeera ng'ofuna obwagazi oba okubeera nga tofuna bwagazi no teweetaaga kwekaka naye kyolina okubeera ng'omanya ebiseera ebisinga ogenda kwesanga nti obwagazi bugenda kendeera kubanga obadde nnyo single for a lot of time oba obadde nnyo single okumala ebbanga eddene kati ogenda okutuuka nti ate kaakati ogenda okutuuka nti kaakati kandabe ensonga bwe ngenda okudda mu kisaawe nga tokyasobola nga omubiri gunafuyeemukko. Ate n'ekirala abasajja kye mulina okumanya gy'okoma okukula oba gy'okoma okweyongera mu myaka n'obwagazi gye bukoma okukendeera n'amaanyi gye gakoma okwesala. Ng'omuntu yali luli ng'osobola okusitula ekidomola liita 10 ng'ositula liita 12 oba liita 22 eno n'eno ku myaka 25 togenda kubeera ng'ate era ag'amaanyi ogalina ku myaka 3 oba 4. Ogenda kwesanga ng'amaanyi gakendeera kati ate singa obadde ekisaawe tokiriimu nnyo ekisaawe kino kikuyambako b'ensonga z'okwezina zikuyambako to keep up. Kate bw'oba obadde obiwumudde ng'ofuze veterani ogenda okudda ng'oluusi amaanyi toyina nga tolina kuddamu kubeera ng'omubiri ogumanyiiza nti munaye tulina okwepimpina tulina okuzina ku mmana so nakyo kirinza okuaffectinga oba kirinza okuleetera okuaffectinga. Waliwo yambuuziza nti singa oba prostate ebeera ekosebwa. Prostate ebeera tekosebwa. Prostate ekirinza ogireetera okulwala kwe kubeera nti buli bw'obeera nga weemazisa
abiseera ebisinga amazzi gano tegaggwaayo gwe yeemazisa naye gwe ateemazisa prostate ekirinzo giretera okulwala nga kivudde ku nkwaso zo zino eno bukyafu. Prostate yo buli bwebeeramu obukyafu kikuleetera okubeera ng'egenda kulwala oluusi obukyafu obufuuka kansa ne bubeeramu kansa wa prostate. But singa obadde nti nno nti katugambe nti nze mbadde nina obugundi sorry obwongo butambudde. Okay. Nti singa nze mbadde nina omukyala nga nze neezina buli lunaku oba kale nga nsobola okubeera nga nsammula ku mazzi gange. Buli lw'osammula amazzi gano eno kikuyambako okubeera nga prostate yo munnange etereera ate eyonjowala obeera nga cleaninga prostate yo mu kumanya oba mu butamanya. Awo n'obeera ng'oyitirawo bw'otyo mweyembeera. N'obeera munaye nga tokola ki? Nga togenda kulwala. Awo ofuniramu oba wejjanjabira bw'otyo. Kakati nze nesigala nga nze Senga Faith 256 temwerabira kusubscribinga kulikinga no commentinga. Bannange tuba ne live stream buli lunaku ebeerayo ku ssaawa emu oba ssaawa bbiri ez'okumakya. Ssaawa emu sorry. Ebeerayo ssaawa bbiri oba ssatu ez'ekiro buli lunaku. Tulina TikTok account eri mu Manyaga Senga Faith ne tubeera ne YouTube account osobola oginyonyako ku Manyaga Senga Faith 256 ate ne tubeera ne Facebook page Senga Faith 256. Yonna w'oba ompuliridde ojja buzinoonyoonyako oba ogenda kunfuna butereevu. Senga Faith 256 ye YouTube channel yaffe. Then ne tubeera ne live streams Saturdays live streams emisana zibaayo 2. Tubeerayo ey'okumakya ebeerayo ssaawa 2 ez'e Uganda ne tubeerayo ey'emisana ebeerayo ssaawa 7 ez'e Uganda. Then ne tubeerayo n'ey'ekiro. These weekdays tugenda kusooka tulinnyamuko embeera we n'abeeteredde nja kuba communicatinga ku Sunday okutandika ne Sunday tugenda kubeeranga ne programu eya Singa Searching etandika Sunday eno which means lwa mukaaga olwaleero enkya tugenda kubeera ne programu ya Singa Searching ekira abanoonya nja kubasaba mwettanire programu eyo mubeere nga musobola okujja mwefunire abalenzi. Alina ekibuuzo kyo oba gw'onoona nga wandyagadde okwogerako nange ng'ensonga za kumbuuza bibuuzo consultation enamba oyitira ku 0785402860 tokuba banaye temukuba simu temukuba teekako ekibuuzo ogumiikirize mbanja kuddamu. Kibuuzo kyo ekiba nga kiri agent ate agent sitegeeza kujja kuŋŋamba bintu nga naawe okira tebiri agent bisobola okulinda nonteerako senga kiri agent anteerako agent nga ddala kiri agent. For example ngenda kuzina mukazi leero naye maakiggwa naye ebintu bwe bityo ali mubeere bulungi akumatakomera mpeera mbagala nnyo bantu bange abalungi. Yeah.